bamusuulidde ekipapula nga boolaba ab'ebijambiya Masaka basuzanga abatuuze ku Tebuuche nga babasuulira ebipapula nti ab'omu kitundu kino mweteeketeeke essaawa yonna tujja okubatemaatema era wattu ne kituukirira n'ekikolwa kino eky'okulumbagana omulongo kato mulongo wa Waiswa Mufumbiro abaakulira mu ndeemu abaafuluma mu ndeemu abafuluma olunaku lwe lumu abafuluma essaawa ze zimu abaayonka kulimu abaakula olumu kyaba byampuna byewuunyisa naye ate nga bituufu bino nno byolaba bikutuusibwako Hajji Ssettuba musomi w'edduwa byennyamiza naye ate nga bya ddala. Hajji Ssettuba akugamba nti mukubire ku ssimu ye 0703 31 39 25 agenda kusomera ku dduwa buli kyobadde weebuuza butya bw'onookisimatuka oyina mirimu gy'onoonya oyagala kugendako bweru oba okola naye nga tofuna ofiirizibwa. Hajji Ssettuba omusomi w'edduwa kyekyokuddibwamu omukubira ku ssimu eyo ojja kusomera ku dduwa naawe okyuse obulamu. Kati embeera eno eyagudde ku Alex Waiswa Mufumbiro ereesebwa ab'e Masaka okufuna kamwenyumwenyu kubanga ebbanga liyise nga banoonya omuntu eyabatemaatemanga ebijambiya nga tebamulaba naye bagamba nti enkola y'emu gye babatemangamu ebijambiya baasookanga kubalaalika tewayita na nnaku nga bakulaalise abaziku ne balumba. Kyekimu kye baakoledde Waiswa Mufumbiro nti baasoose musuulira kibaluwa ate yabadde ali awo nga balumbyemu kato. Kitegeeza nti abakoze ekikolwa kino baavudde Masaka ekyo kyo kimanyikiddwa bulungi kuba n'amannya gaabwe bonna abantu babamanyi nti abakoze ekikolwa ekyo era bwe baakolanga ebikolobero ku bannamasaka. Guno mulimu gwa poliisi etandikirewo omuyiggo ku baani abaatemula abantu b'e Masaka. Bw'etakikola tujja kumanya nti osanga waliwo omunene akirimu nga yatayagala ripooti y'abantu abo efulume. Kutubuulira lekerawo okuvuma mpuuga kikimanyi mukolera musezi ekaze mugaga lekerawo okuvuma mpuuga lekerawo okuvuma mpuuga mubi mpuuga mubi nga ogamba ono kato mumusumulira bwere ono si ye Waiswa ono kato waabwa ono kato amanya ge ono muzina totulimba keko lekerawo amyuka omwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform Waiswa Mufumbiro bamusuulidde ekipapula nga boolaba ab'ebijambiya Masaka basuzanga abatuuze ku Tebuuche nga babasuulira ebipapula nti ab'omu kitundu kino mweteeketeeke essaawa yonna tujja okubatemaatema era wattu ne kituukirira n'ekikolwa kino eky'okulumbagana omulongo kato mulongo wa Waiswa Mufumbiro abaakulira mu ndeemu abaafuluma mu ndeemu abafuluma olunaku lwe lumu abafuluma essaawa ze zimu abaayonka kulimu abaakula olumu kyabadde ng'ekipapula kye babadde basuulira Waiswa Mufumbiro nti essaawa yonna kavubuka gwe tugenda kujja. Gwe sooka weebuuze nti ebijambiya byali luddawa anseri nti byali Masaka. Abalumbye Waiswa Mufumbiro baluddawa anseri nti nabo b'e Masaka. Gwe tolowooza nti omuntu yenna yapulaninga okutemaatema abantu b'e Masaka ebijambiya yakozesanga abantu b'e Bulemeezi yakozesanga abantu b'e Butambala oba yakozesanga abantu b'e Gomba yadde Ssingo wabula yakozesanga abantu b'e Buddu bennyini ab'e Masaka. Wano nno wensinzira okusaba ekibiina kyange the Mighty Party National Unity Platform sebo mukama waffe Esig David Lewis Rubongoya Waiswa Mufumbiro yeetaaga obukuumi. Waiswa Mufumbiro yeetaaga bakanyama abamutambulirako. Waiswa Mufumbiro talina kuddamu kutaayaya ku zi radios ng'ali yekka. Waiswa Mufumbiro talina kuddamu kugenda ku TV ng'ali yekka. Omusajja agenda yekka ku TV kaŋŋambe eya NBS asangayo abasajja ba Museveni n'asangayo abasajja ba Muhoozi n'asangayo abasajja ba Mpuuga naye ng'abasajja bonna be twogerako bakuumwa mmundu. Imagine nga ye agenze yekka kyenvudde nsaba Waiswa Mufumbiro afunirwe bakanyama
abamutambulirako. Omanyi omuyimbi mukwano gwange Ngulyamani basudde yayimba oluyimba n'agamba nti kamunye bwagwa mu nkoko zongo yenjedde azisomba n'enkulu eno n'abulojja ebigika. Naye bw'oba okumpikaawo bw'oba oggulako kamunye afubutuka n'agireka bw'atya ejjinja. N'olwekyo omukulu Waiswa Mufumbiro Deputy Ssekama waffe omulungi ennyo omulwanyi Namige omulwanyi ateerya ntama yeetaagako obukuumi obw'enjawulo. Laba ate nno oli bw'abuuzizza nti golowooza abasajja nga bazze nga baagala Waiswa Mufumbiro either kumukwata oba kumubuzaawo oba kumusaanyaawo. Ne bw'anaaba ne bakanyama olowooza kiyinza okubalemesa ab'emmundu okumukwata. Gye nakulira ewaffe Butambala ku nkuzi twalimanga omuwemba, twalimanga ebinyeebwa, twalimanga kawo. Naye tewaliwo omuntu wankomeredde yalingawo okuyimirira mu binyeebwa ebyo abikuuma abiremese ng'ennyonyi okubikungula oba abiremese bukaamugi obujja okubitakula, wabula twazimbanga kiimakolima ne tukiteeka wakati mu nnimiro. Akanyonyi oba kaamugi buli kaatunulyanga makolima eno nga katyamu nga keewenjula kokka nkagenda nti nnimiro eno eriko omukuumi. N'olwekyo bano abasajja bayinza okuba bayina emmundu, bayinza okuba bayina amaanyi mangi nnyo, naye ate bwe tuteekawo abantu waakiri banaatyatyamuuku nti omusajja ono olaba ayina bakanyama babiri abamutambulirako oba basatu. Kitegeeza nti waliwo ne be tutalaba. Bwe tunaakuba amasasi oba bwe tunaawamba oba bwe tunaabuza oba bwe tunaakwata, oba osanga waliwo abagenda tuloopa nti yakubye Waiswa amasasi oba eyabuzizzawo Waiswa oba eyasibye Waiswa yabadde bw'ati. Kiyinza okubaleeteramu okwesikamu ne baddako emabega. Otherwise kino ekyakoleddwa ku Mulongo Kato nze sikirabanga just olulumba, wabula nkirabanga ekipapula oba ekibaluwa nga bye baasuuliranga ab'e Masaka, kubanga eyatemulanga ab'e Masaka teyava wa Mukwenda Essingo, teyava wa Kasujju Lubinga, teyava wa Kaggo, teyava waani, wabula yava Buddu. Ate n'abalumbi ono baabadde b'e Masaka. Kino kimpaddemuuko okweraliikirira kwe kwekubira enduulu tuleme kudda mu byalwa Ttabazi Nalumanya batubuuze nti wakolawo ki. Yekolera itongwa gegange musibye muti oba musuze muti okusinziira ku budde n'ensi mwe muli mu kulabira akatambi kana alhamdulillah. Naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatukumye mu ngeri ekyasinza okubeera ennungi nnyongera okubajjukiza nti ogwammwe gwakunnyambako okuntambulizaako obubaka butuuke kuli Munnayuganda nze ogwange gwakukunamya omumpembe Yoweri Kaguta Museveni ne Bampuuga abamutembeeta. Kaakati Bannayuganda bannange njagala okubategeezaako naddala bannankyukakyuka nti kino ekikolwa ekyakoleddwa abantu bakitwala nti Mpuuga kaakati musunguwavu nnyo. Kyova olaba abaalumbye Omulongo Kato baasoose mu kafubo na Mpuuga. Baganda bange, Mpuuga si munyiivu, Mpuuga just muswavu. Omuntu omunyiivu yoyo gwe bawaayiriza oba gwe batemajjazzaako ekigambo nti yeekolera yabbye naye nga mu butuufu tonnabbako, yeekolera yakumpanyiza naye nga mu butuufu tonnakumpanyaako. Kaakati olw'okuba nti baba bakuwaayira, omuntu n'akuwaayiriza nti wabbye miliyoni 5 naye nga ne muntamu mu nnyumba eyiyo temuliimu mmere, yaka yaweddeko, intaneti yaweddeko, buli kimu kyaweddeko, ekyo kikuleetera obunyiivu bungi nnyo nti naye abasajja lwaki bampaayiriza. Nze omusajja eyasuza amakaya yenze gwe batemajjazzaako ekigambo nti nalidde enguzi ya miliyoni 5, awo kisobola okundeetera obusungu obungi nnyo era nsobola n'okukola ekintu kyonna. Naye omuntu ng'akimanyi ssente yazirya ne bamuyita ne mu kakiiko aka National Unity Platform yennyonnyoleko naga bannange ssente nazirya naye neetonze, obukulembeze bw'olukiiko ne bumugamba nti toweereza ffe wabula oli muweereza wa ggwanga kubanga ssente ezo waziriira mu ofiisi eweereza Bannayuganda so si eweereza National Unity Platform oba His Excellency Bobi Wine. Ne bamusaba nti genda weetondera abatuuze, then n'alaba nga kikalubyemu kwe kutandika okukola bino byonna byakola. Tabikozesa busungu kubanga ekimuvunaanyizibwa yakikola, omusango gwe bamuvunaana yaguzza, wabula bino byonna abikozesa buswavu. Ayagala ensonyi n'obuswavu bye bw'aba afuula obusungu, ng'ate ekituufu kiri nti obusungu
buva mu kuwaayirwa kutema jibwako oba na kukonjerwa so si kukakasibwa nti wabbye ekyo tekireeta busungu yadde n'akatono so n'olwekyo mpuuga tugjeeko obuswavu bwo ekyokukola wali okimanyi okusooka ng'ensonga zino tezinnalandagga waliwo kye tuyita okutega ffenna tukimanyi nti sitaani omulyango ogugenda mu geyeena yagutimba bbula era ekkuba ery'obubuze libeera ggazi kyokka ate ekkuba erigenda mu bwakabaka bwa Katonda bale muyite eggulu abasiraamu lye bayite ejjana libeera ffunda era Abatonda babalikwata ne basobola okuliwangula nga tebafunyeemu kusoomoozebwa kyali simple kuga nti abasajja bantega ssente ate nga ssente tegaanibwa naye kanzizzeeyo era neetondere ne bannayuganda bulijjo abanteekamu obwesigwa nti nze katikkiro waabwe mu ssetteeserezo wallahi kyali simple akagambo sole bakayita sole kankawandiike wano kalina ennukuta emu 2 3 4 5 akagamba ako kalaba kasobola okutaakiriza obulamu bwo emyaka 10 actually emyaka 10 kubanga obulamu bwo buli mu generation yo abaana ba abadda mu bigere ebyo ne bazzukulu bo abalidda mu bigere by'abaana bo akagambo sore kalinganga akatono oba akagambo gunsinze kalinganga akatono naye ate mwana wattu kagazi nnyo kubanga omuntu yenna omuntu gwali etondera ne bwaba mukoze kikyamu kinaagaano musonyiwa kitegeeza nti ono ye yamutega ensobi agigwemu ng'anoonya wamwekwasiza so ffe bannayuganda singa wadda gye tulina otwetondera tusobola okubitegeera ebya ssente nti Museveni atega ssente ne bw'otaaligambye nti twaziteesaako ekyo twali kibuusizza amaaso era eyo peegi ne tugikuulamu n'ogaabugambye bannange ssente baazintega naye oluvannyuma lw'okuzintega n'entandika okunoonyereza zaavuddewo era zaaki neŋŋamba kanzizeeyo ssente era bannayuganda mwenna mbeetondedde bannange oyo si yempuuga wammwe kubanga mummanyi ndi mwerufu nnyo naye n'olya ssente n'osalawo ate otandika okuweereza abatiisatiisa obwo si busungu mwami mpuuga ezo nsonyi nnyingi ate si nsonyi kubanga singa walina ensonyi oba osanga waali baddemu n'akalabanandaba batya n'obutalya ssente zaamwe wa muso kitegeeza buno si busungu wabula buswavu ate era si nsonyi wabula buswavu mpuuga oswadde nnyo ekisooka oyambadde essuuti y'ow'ekitiibwa naye essuuti y'ow'ekitiibwa ogimazeemu ekitiibwa ofuuse ekisekererwa ofuuse ekyesittala ofuuse ki mpuuga ffe twakulwaniranga entalo zo era ng'omuntu yenna akulumbagana tukulwanira entalo zo ne tubagamba muve ku loopu waffe kubanga omukulembeze muffe atannabeera disowned buvunaanyizibwa bwaffe okumudifendinga kubanga omuntu yenna mukuba abeera akubye kibiina naye essaawa eno abaakudifendinganga be bakwambala tokyalina buddukiro kakati ne ssente otaddemu nnyingi nnyo gwe twawolerezanga ku bwereere ofune abakuwolereza ku intaneti ofune n'abazikulwanira ku ground naye njagala okukutegeezaako nti amaaso nkutaddeko 2 ekipapula kye wasuulidde Waiswa Mufumbiro ssebo twakifunye era tugenda kukinogera eddagala guno mulanga eri abantu bwenna abanfaanana bano abasajja banyiize nnyo yeekolera bw'obakuba ennyo nga tebasobola kukutuukako banoonya akufaanana regardless omuyinako oluganda oba tomuyiinaako oluganda balumba bulumbi n'olwekyo naaviyo weetegulemu abasajja tebakunkubira emiggo nga bakuyita nze kubanga eno eggaali eyazze nkambwemu bano bafuuto soja si ba bulijjo bano ba makanzu bano ba magomasi bano ba bukalabanda ate nga teweerabira nti be bantu be bamu abatematema ab'ebijambiya e Masaka tuddeko ke Masaka Kubijambiya bagamba nti Seggirinya akiikirira ab'ekawempe ye yali mu kutemula abantu b'e Masaka ne Alan Sewanyano w'e Makindye East West
naye yali mu Kubijambiya naye teweerabira nti ebijambiya ebyo bigenda okutuukawo. Seggirinya yali mu Amsterdam. Seggirinya takiikirira Masaka. On top of that teyali mu Uganda. Mu Bukunze Honorable Muhammad Seggirinya yavanga mu Amsterdam buli kiro najja Entebbe n'alinnya mmotoka n'agenda e Masaka n'atemula kyokka nga tebuyina mmukeererako mu Uganda n'alinnya mangu addeyo ku Entebbe ku airport alinnya ennyonyi ekiraddeyo mu Amsterdam naye nga teweerabira nti n'ekiro kyenkyayina okudda naye ng'ate mu budde obwo nsuubira abeera musajja wattu tannatuuka na gy'alaga bw'aba yaakatuuka kirabika akolerawo exit kwegamba mwezi mulamba. Seggirinya yasiibanga mu kkubo bw'ava mu Amsterdam bw'ajja e Masaka bw'ava mu Amsterdam bw'ajja e Masaka. Bwe kibanga omukulembeze wa National Unity Platform oba omu ku bakulembeze aba National Unity Platform Seggirinya Muhammad ne Alan Sewanyana be baali mu lukwe lw'okutemaatema abantu ebijambiya e Masaka, automatically ebijambiya ebyo biri attached ku kibiina kya National Unity Platform. Wesooka weebuuze lwaki abakulembeze ba National Unity Platform abali mu bitundu by'e Masaka bo tebaakwatibwa wabula ow'e Makindye n'ow'e Kawempe be baakwatibwa. Bwe kiba nti mu Nuupu mwalimu obutujjo oba obuyeekera obw'okutemaatema abantu e Masaka n'ebijambiya, kitegeeza nti woba waali badde wa kukwata waali soose n'okwata ani akulira Nuupu mu Buganda, ani akulira Nuupu e Masaka bo abo bennyini, era ani akiikirira abantu b'eyo sayidi oba bameka abakiikirira nga bali ku kaadi ya Nuupu abakiikirira abantu mu Greater Masaka mu Parliament. Lwaki tebaatandika naabo? Bano abasajja ebijambiya baabiri wakati. That's why nkugambye yenna yapanga okutemaatema abantu b'e Masaka ebijambiya teyakozesa b'essinga ewa Mukwenda, teyakozesa bakitunzi ow'eggomba, tebaakozesa wakasujju Lubinga e Busujju, tebaakozesa bakatambala e Butambala, tebaakozesa bakaggo e Bulemeezi, wabula baakozesa abantu bennyini abapookino okuva mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'e Buddu mu bitundu bya Greater Masaka. Beebaani beebo bennyini boolabako. Abaana be baasiba e Kalangala oyo Mpuuga ddiiro eyo yagirimu obukadde bwa ddoola obwo, era nga baakabakwata yasooka n'ateeka akakadde ka ddoola ku akiba. Era bw'oba ojjukira nti waliwo ne be baakwatira e Masaka, waliwo be baakwata ne babateera e Masaka. Ab'e Masaka baabateera Masaka be baaba Mpuuga. Mwe ba Edi Mutwe, Rasi Nubia, Bahaitawa, Bamuwa, baani bonna ba Kalema Ricardo n'abantu mwenna be baasiba e Masaka ba Achireo Kivumbi ba Map Media n'abalala mwenna be baasiba e Masaka, be baasibira be baakwatira e Kalangala ne babatwala ekitali. Omuntu eyabatunda obukadde bwa $3 bwe buwumbi bwa Uganda nga 9 yali Masayansi Mpuuga. Era mu kigambe n'abaana bammwe tebbanga letwamala mu kkomera nga mutusabira ng'ekyokuleta kikyajjanga luli ng'abaana baffe tebakyasoma. Mpuuga ye yabatuusa kubonaabona okwo kwonna kwe mwayitamu, era mbadde mbasaba abaana bammwe mukibajjukize. Kaakati wuuno atonzeewo naye eggye ly'abafuutu sooja maama ly'amakanzu eno eggaali ntemu ly'amagomasi tukanga nazzi kuno. Omuntu ow'ekkanzu, omuntu ow'eggomasi yaweebwangamu nnyo ekitiibwa, yateekebwangamu nnyo ekitiibwa era nga w'omusanze wonna abataata omusajja omukyala abamaama ab'amakanzu baabano bazze misana ttuku nga si bwa kiro balumbye omuntu bamutiisatiisa okumusaanyaawo. Kitegeeza bye bakolera ebweru w'ekkanzu nga bazambuddemu n'abagomesi nga bagambuddemu obudde obw'emisana, obudde obw'ekiro ng'enzikiza ekutte ng'omusana ekitangaala kiweddewo. Ate bingi nnyo nnyo nnyo, kubanga bwe babanga ddala kituufu banyiga
ne beerabira nti kati essaawa eno twambadde kanzu tulina ojjuwa ekitiibwa twambadde gomesi tulina ojjuwa ekitiibwa ne babanga banyiiga ng'abantu abalala teweerabira ti Museveni yali awoninzeko ku baana ba Buganda ffe ng'Abaganda will crush you n'olaba nti Kibalama yabuziddwawo n'olaba nti gundi ani ono omulala yabuziddwawo n'olaba nti gundi bamusibye n'olaba nti gundi bamusse n'olaba nti obaani bamusanzawo tebanyiigangako ne kugwa Ebijambiya Masaka tebanyiiga kugamba nti bannange kimala tukooyi wabula ku Lwampuuga bwe bagamba lidde bajje batiisetiiseemu balage bwe balinnya abantu aba Buganda oba nti abantu baabwe aba Buganda nga bwe bagamba ab'ebitiibwa tulina obbassaamu ekitiibwa okitegeera kitajja kusoboka bakutte ejjinja limu ne balikubisa ebinyonyi bibiri bakazannyidde Museveni era kipapula baakisudde naye ate ne bakazannyira Museveni kubanga kaakati Museveni agenda kusindika aboogezi be nti bannaye Museveni musajja abantu bamukalakatidde ebbanga eriwerako naye Museveni tanyiiga Museveni takola bwati abalekera ne bataayaaya oluwo nga bagamba nti tetulina freedom of speech omusajja bamukalakatidde emyaka egisoba mu 2 ne baleka ne bataayaaya Mpuuga bamuvugiddemu omwezi gumu bwe guti anyiize atandise kuweereza batiisatiisa mukwano bwe mubanga mwalidde eza Museveni omuzannyira gaapu emuzizzeeyo